Mwezi omwaka mulamba bukya omugenzi Rosalinda Tannayita Kyewalabye ava mu bulamu bw'ensi, ono nga ye yali mukyala wa Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi, obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda. Omukyala ono yali munyiikivu nnyo mu mirimu gy'ekkanisa era nga we yafiira waaliwo omulimu gw'okuzimba ekkanisa ya St. Matthias Kikajjo Kasenge mwe yali aweerereza, gwe yali akola ne yeeyama akasolya k'ekkanisa eno akaateekebwayo edda. Kubanga yayimirira ku bigere bye n'agamba nti awaddeyo ebyuma byonna bye mulengera waggulu ebiwanisa akasolya k'ekkanisa eno. Ebyembi teyasobola kulaba ku kasolya ke yasasulira ensimbi ze nga kayimiridde. Naye ekyo kituwadde essomo n'ekyokuyiga n'okwesindika okutuukiriza kye yayagala. Abakristaayo ab'enju, ekkanisa, amasomero ga Gombe Schools n'emikwano bajjukidde obulamu bw'omugenzi nga bategese okusaba okukulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Wilberforce Oluwalira ng'ayambibwako Ssaabadinkoni Winatete Venerable Bikke Godfrey Buwembo n'omusumba w'ekkanisa eno eya St. Matthias. Naye Katonda yeebazibwe newankubadde tulabaganye kaakano twogerera mu bukookolo. Omulabirizi Luwalira asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abantu okukolereranga okujjukirwa mu bulungi ng'omugenzi Rosalinda Tannayita Kyewalabye bwe yakola ng'akyali mulamu. Nti nnyinza okukola byonna oba nnyinzizza okukola byonna, Mwoyo ampaaki amaanyi. Nnyinzizza okuyimirirawo, nnyinzizza okulabirira abavubuka bano, nnyinzizza okuddamu amaanyi n'okugenda mu maaso n'okukola emirimu Katonda gy'ampadde, kubanga waliwo amaanyi agakola ki agansobozese. Amaanyi ago tugoogerako nga ye Katonda yennyini. Kyetuvudde tujja wano okwebaza. Omumyuka owookubiri owa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa nga naye yeetabye ku mukolo guno agambye nti Obwakabaka tebugenda kusuulirira kubeererawo Oweekitiibwa Kyewalabye Male n'abasaba okuguma mu mbeera eno gye bayitamu. Ffe nga bano booleza nab'emmengo bangi nnyo wano, tukuwa obweyamo mu mbeera yonna. Tumanyi tuyinza gamba tumanyi ky'oyitamu wali tunakiyitamu era tukiyitamu, naye twagala okuwa obweyamo. Tujja kukuwagira mu bunafu bwaffe ne mu maanyi gaffe osobole okukuza abaana, osobole naawe okubeerawo, ate osobole n'okuweereza Kabaka ne Katondawo n'ekika kyo ne kampuni zo. Ye Oweekitiibwa David Kyewalabye Male mu mbeera ey'okunyolwa era nga ye mukubiriza w'ekkanisa eno akkaatiriza obukulu bw'omukyala mu maka, bw'agambye nti abaami basaanye okubumanya n'okubawa ekitiibwa. Yalambabuulire amaka, omukyala ategeeza kinene nnyo mu maka, era mu abasajja abali wano temuzanyira ku kye bayita omukyala mu maka. Nze nsiba emigu ne ngenda ku lugero ne nzuula nti ebintu ebimu nabireseeka, ninga badwaiva mugende mubigule. Nirwego siina busenya, siina byangwe. Luli nakwatanga bukwasi kakeeze n'entambula, oba oluusi n'ennyiiga nga baluddewo n'okategeka. Naye kati kyesisibye tekibeeramu. Ennaku ze bannange bano beekolamu omulimu, nga ddala tusazeewo tugaba n'emirimu gyo. Waliwo abagenda okwala obuliri, abagenda okufumbira nga cyayi, anti bagabi basenga bagenda kuba nabaga tugenda kusigalawo ffeka. Ne baga nti mukole ebirala naye ky'obuliri ky'omukindekere nja kuba nnafuye nnyo tisaasobola kuwala buliri. Okusookera ddala njagala kwebaza Mukama akakano nga tukyali balamu, nga nenkana akaseera amani taliiwo. Nga bamuwulidde nti ekibiina ekyo kiyitibwa abooluganda kwagalana. Abooluganda abo balina okukwagala. Abooluganda abo babaddewo olwa famire ya Mwami Kyewalabye. Bakoze kyonna kyonna ekisoboka okulabika nti bagumya abaana. Omukolo guno gwetabiddwako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga Mugumbule, Ssenkulu wa CBS Omukungu Michael Kawooya Mwebe, akulira abakozi ku CBS Robert Kasozi, Omukungu Jonathan Kitenda Owankuluze ne Ssenkulu wa BLB Omukungu Simon Kabogoza era nga ye mukubiriza w'Obussaabadinkoni bw'e Nateete. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.